Yes. Kati kibayingiramu you develop love for your country. Obviously. Just ne training ekumala. Chobo itamu choka. Chikumala n'ogamba kweri wano mba njagala sente kula chimba sigana neneetunda nenfuna sente. Okitegeera. Training eba y'amaanyi. Buli omu kyamani. Wayingirayo mu bisootongo. Wayingira nayo mu bisootongo. Nga lwaki nedda. Anti oba oyagala mulimu. Naye nga si mulimu, w'otegeera mbu si mulimu. Ng'otandise okola ky'olaba nti tewandikikoze ng'oli civilian. Okolera ddala nno n'ovaayo n'otandika onnyirirako ng'otandise ofuna ezizo. Kitegeeza babawa akasente akawera bino bye tulimu. Okolera ddala sikimanyi ekyo naye. Kasibayiro okalabye. Ate otandise. Babeera banyiivu. Ate batya. Osanga omuntu nga munyi mulage nga tozaali mu fira brand esimakwata iPhone 15 Pro Max Brenda otandise z'amagye kati banno balabisizza oyogedde amazima amatuufu akasente weekali akasente kuba kuwa nti bakusiima nti okola naye oba oyingidde kukolera ggwanga lyo. Yes. Kuba okuyimirira n'oyambala uniform neyo badge si byangu. Okusinziira abantu abalaba gwe ng'omwana omuwala tekikuyisa bwe. Kitya. Abantu nga babalaba omuntu akulaba alaba oli w'amagye. Abasajja kyebakudduka. Ndaba gy'ogenda naye tugende mu maaso. Nkuvuga speed. Ate bajja buzi. Baagala mukazi ali energetic. Energetic. Already oyina figa naye kati engoye ozikola otya? Ze bakutungira ez'amagye. Nedda ejja nga bakukoledde sayizi yo. Fitting nina ab'amagye benda tesobola. Mukutte kufa. Teyulika. What is the difference between magye and police? Magye police nga owulira nti UPDF ne police buli omu alina omulimu gwe. Amagye ye UPDF? Yes, then police nga wokiwulira. Ba police nabo bagenda mu training. Police not sizezimu. Bayina naye sizezimu nezaffe. Bayina bobi. Yono muchaka w'okumakya yowa police kalati. Kikuyambako okuma omubiri nga kuli active egye emisinde. Yes. Ogwange gugambye mbu tufaanana. Nga yasinga okungumya. Mukwano gwo. Nyono. Bangi abagamba mu muganda wange. Oyo mukwano gwo yetayagala genda magye. Mwali. Ate nkugambye toli ku training nga yangumya ate aba atya nga taliimu. Oh my God. Nga yangumya. Owokusatu apulaninga. Naye ono mukwano gwo n'ako akateeteike mulabye ayambadde ali mu magye. Nkutidde. Nkugambye weesige Katonda okole ekikyo. Weesige Katonda osirike. Nze Katonda bambiye. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HKM Benzi Hadija Kigozi mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga. Olwaleero ndine baby girl wange ono obata ankube emmundu simanyi abaana abawala indwawo okulaba omwana omuwala n'asalawo nagamba kangende mu magye oba kangende mu busirikale. Njagala okuwulira ku experience ya Brenda Elieta. She's very beautiful, mwala mulungi muwangwa ina figa kwegamba omuwala ng'ono okukwata emmundu nze n'okwata emmundu n'ogipa ati Hadija kwata oba onzise kweli sisanze kulaba kale Hadija
Jende gye baliko. Eddoboozi ngali ggumivu bulala. Mwere ekyo munne Katonda lye yalaba. Waliwo batukera ne balisomesa. Really? Nti olina okwogera bwoti? Naye lyange liri nakyo. Naturally. Okay. Abatulaba aba Daxin Collection be bateekamu omusayikulaati sheetambulira ddala bulungi bakugamba nti osobola okufuna ebintu okuva e Dubai babikutikira bulambalamba paka ku mulyango gwo si bakago naye bakusuubulira. Banoonyeeko ku nnamba yaabwe y'essimu gw'alina ky'oyagala bintu bya mwana ngoye za mwana ngoye zo bugaali gomesi bakugenderayo mu katale ne bakunoonyeza ate ne babikutuusaako. Bakugamba nti banoonyeeko ku nnamba zaabwe z'essimu bajja kubeera bakolako bulambalamba. Oba tolina kaadi ng'oyagala kintu online era nakyo bakikuguliza. Ne bwekubeera ku sponsoringa posts zo nti Instagram oyagala olina by'otunda you want to sponsor toyina wosobola kukozesa kaadi bo bakuyamba ne bakusponsoringira n'obasasula. Aba Natural Tea Hub basala weight bakugamba nti gw'omwami oba omukyala bajja kuyambako ku weight yo. Banoonyeeko ku nnamba y'essimu gy'olaba wammanga balina amajjani oteeka amazzi ganyogoga. Banaffe aba Platinum Wellness Spa nabo we bali nnyo. It's a very nice spa VVIP treatment. Oliwooza? Jende Hadija. Ate nno weesiga Katonda okalaba akasaalaba? Mwesigira ddala. Bambi. Buli kyentuuseeko. Buli ky'otuuseeko. Katonda. Mashallah. Zigwe bansoose okulaba omwana omuwala alabika obulungi. Hadija Katonda. Katonda. Kati gwe wagamba otya nti kunyingira amagi? Hadija ekituufu byali bya by force. Bakufuuse Honestly byali bya by force. Bazadde bo? Mami. Naye nedda. Lwaki yagamba okayinge? Yangamba wemba sigenze takyali maama wange. Why? I really don't know, but if you have a belief mu bulamu bwo nti buli kimu kituukawo lwa nsonga omanya ensi gyegenda. So she wished the best for you. Naye wali tumanyi? Nga simanyi kuba bwe yantwala talina kyangambye amanyi oba kyejo oba kiki nanimba mbu tulina we tugenda nga waliwo tenti nyingi amanyi njagala nnyo okuzina nanimba mbu ogenda zinira abantu bakuwa ssente okutuuka sina system gyendabe ya music kwata ebipapulo byange bitambuzawo mangu nga bw'obimanyi. Jjukira bali bagambye baana b'abasirikale nga dadi yali musirikale naye yafa. Kati ng'amanya mwegali mu fayiro. N'ayagala inheriting egundi omulimu gwa taatawo. Not really naye olaba nti abazadde balina kye balina ffe kye tutamanyi. Nti waliwo Katonda wabakozesa naye nga gw'olaba kibi ate tokyagala. Kati tugenda bulungi biyitamu nga saagala era ne babuuza nti woba omanyi toyagala wanika omukono. Nempanika nga nkaba bubi nnyo. Baali babakuŋŋaanyiza ku kyalo? Not really, but nga olaba adverts ne mugenda when you wish to go to join n'ogenda. Ne tugenda ate ne bakuŋŋamba kuba nze nali mugambye sibyagala. Ne tugenda bulungi empapulo ne bazitambuza nga waliwo abatumanyiiwo. Ne bazitambuza speed ne kiyitamu. Kati jjukira okuyingira emmotoka batwala ku training schools basoma amannya. Ne basoma ne nyingira. Ne tugenda ne tutandika training. Tebyali byangu. Naye tutandika training. Njagala onzizeeyo waneno wongambye nti mami we yakutwala toyagala. Yes. N'owanika omukono n'ogamba toyagala. Abapoliisi ne bagamba batya? Waliwo omusirikale omu aba meja. N'andaba ne mugamba nze saagala bankase n'agaana. Awo we nkugambira nti Katonda alina kyaleeta nga tomanyi. Tena kyenziramu. Yasirika busirisi. N'ayitawo n'agenda n'ajjamu abalala awo. Bo n'abajjamu mwe ne musigala. Yes. Okay. Awo we nakakasiza n'enkiraba. Kati obaddayo waka maama we yakugamba ati ate nga tetwaddayo. The day he came talina kye yaŋŋamba. Omanyi omuzadde nti oba parking the bottle nedda some milk no omanyi ekize kiba kize ate omuzadde omumanyi
tosobola muddamu ate maama mbu agambye kino mbu you hesitate nedda ate nga tumwagala nnyo kuba tukuze nnyo naye kuba dadi yafa bukyali gwe tubonyaabonye naye kati nga buli kyagamba you listen because you don't know yekyalabye ne tugenda bulungi training netandika bayitayo kaweweeta simanyi obusobola yes ebifo bingiko I think it is nze ntiti Nakaseke district awo wenyini ekyo n'emikwano gyange gikimanyi sisobola ne bwengezaako sisobola mbu nfulume ennyumba engambye nebyudde simanyi kwebyula sisobola kati baba tutte kaweweeta I think it is Nakasongola Nakaseke that kind of Nakasongola gyempulira gye batrainingira magye right wali wakoma mu class ki nakoma mu 6 mu senior 6 yes kati yakutwala oli mu vacation ya form 6 exactly nga n'ebibuuzo tebinakomawo byakomawo mane yes ngate you don't know buli omu Katonda kyamutegekedde and tewejjusa buli kimu yali yakulabira nti oyo mwana wange mwagaliza magye and what I think of nti singa yali akyaliwo I don't think twandiyingidde noyingira kuba yali agala nnyo omwana asome amaleko yesooti ye baali yalina mukwano gwe nga bino wenafuna ssente neziweramu nengamba dijja kankutwaleko out okutwala out tutaddewo ebyokunywa ku mmeeza nkugamba dijja kangene nfukeko nkomewo baali banywa nkomewo adijja nga ŋŋenda ng'ogamba yeeraga mbu alina ssente biki nonteeramu akantu yajja amwetegekedde oba naye emikwano bwe gityo nga bumuteeramu ajanywa ng'omanyi mukwano gwe batomusuubiriza nanywa omusajja waatu akomawo ewaka yeebase okumuzuukusa mbu agende akole maama amuzuukusa takyazuukuka teyenyenya namu atandika okuva byovu mu kamwa mukazi ne bimusobera nga tayagala nakulya oyo gwolaba waabaanywa kati awo n'obulamu ne bugenda bwe butyo maama ne bimusobera actually ffe baali batugye ku ssomero nga batugambye afudde maama nalyoka tuwa eyo story kuba omuntu w'obutwa naawe alabika omuntu afudde obutwa n'essasi waliwo enjawulo kwe mukebera butwa biki ne tugenda ne tuziika ne tukomawo ne tulaba obulamu obulala ne tutandikira awo kuba buli kimu kirina ensonga lwaki kibeerawo buli kimu kirina ensonga kyebaleka muli mu class I remember kuba nze nali nkyali I think it was P6 primary 6 yes yabaleka dda bambi dda yabaleka dda yes dda 2011 yes nali mu P6 yes I'm so sorry kati mugenda babatutte eyo babateereddewo tenti ku recruitment center bayitayala recruitment center those are the places where they recruit from yes you don't take yourself there it is your parent who recommends you there not really but of course abasinga bebeetwala as in joining yes naye eri ku training kiringa okujja ne weewandisa ku ssomero nga gwolina okwetwala okola eki kati awo omala okwewandiisa they capture you and because ozze nti oyagala mulimu not really eyes? Capturing nti bakuregistering nti oyo kati ayingidde ABCD yes ne balyoka babatwala ne babatwala ku recruitment centers kuba batumanyiiyo yes ne mutandika training
Hadija training. Batugamba nti no bakusimula obwongo mbu kati tokyategeera bulungi bwe babasimula obwongo. Ani? Ne bwondaba mbuno tosobola Ani yakugamba? Ani yakugamba nga bwe tuvaayo tuba tujjukira famire zaffe. Osimanyanga bakulayiza nti you can kill your mom and dad. Ebyo mubiraba mu firimu. Lwaki temubiraba mu bawulire embuto basi. Naye training ebeera etya gwe ng'onyirira? Hadija, what I know, nawe tewatandikanga bw'oli kati. Ate if you want something, sisuubira nti ng'owulira oyagala kikyo, sisuubira nti ogenda okifune on a silver plate. Sisuubira. Lazima ojja teekamu effort omanye nti it is my sweat. Kuba ekyo tewali kiwooma nga kye weekoleredde. Ng'omanyi toli ku bunkenke kiki tewali. So you have to endure buli kye bakugamba n'okikola. N'otegeera nti si mulimu but it is sacrifice serving your country. Okitegeera. Ngani? Gabolaba omusawo. Yes. I'm not just making money, I'm saving a life. Yes. Yes. Kati kibayingiramu you develop love for your country. Obviously. Just ne training ekumala. Kyoba oyitamu kyokka. Kikumala n'ogamba kweri wano mba njagala ssente kulwaki mbasigana neneetunda nenfuna ssente. Okitegeera. Training eba y'amaanyi. Buli omu kyamanyi. Wayingirayo mu bisootongo. Wayingira nayo mu bisootongo. Nga lwaki nedda. Anti oba oyagala mulimu. Naye nga si mulimu, w'otegeera mbu si mulimu, ng'otandise okola ky'olaba nti tewandikikoze ng'oli civilian. Okolera ddala nno, n'ovaayo n'otandika onnyirirako ng'otandise ofuna ezizo. Kitegeeza babawa akasente akawera bino bye tulimu eno. Okolera ddala. Sikimanyi ekyo naye. Kasibayiro okalabye. Hadija otandise. Naye babeera banyiivu. Ate batya. Banyini. Osanga omuntu nga munyiivu. Mama mulage nga tozaali mu fira brand. Esimakwata iPhone 15 Pro Max. You know? Brenda. Hadija otandise. Ez'amagye. Kati banno balabisizza. Oyogedde amazima amatuufu akasente weekali. Akasente kuba kuwa nti bakusiima nti okola naye oba oyingidde kukolera ggwanga lyo. Yes. Kyova olaba oyambala uniform obeerako ne badge. Gwe saawa eno olina badge ku lugoye lwo. HK Media kituufu. Ate waneerabiza n'okubuuza ku balabi ba HK Media. Babuuzeeko tewali buzibu, it's not too late. Balabi ba HK Media ono Brenda Kyobuhwezi. Nsonyi okubalaba mwe bali kuwagira Hadija Kikozi, mwe bali kuwagira, mwe bali kulaba HK Media. Hadija baagala nnyo banange mulekere omusomera. Mumuleke. Nze nkulaba Hadija ng'oyomba. Mbuba maada biki mundeke mugende mukole. Obudde bwe bamala nga bakuwalabula. Bafune bye bakola. Yeah, kituufu. Brenda teyina kyeyongerako. Bannaye webale kunjagala. Kwagala nnyo naye oli mukambwe. Ate ndi mukambwe biki ndi Rio. Wendaba essimu ye ey'okubiri sigikwata. Ndi Rio aba wano ku HK Media tebamumanyi ate ondabisa. Ebanda nseka tebamumanyi bulungi. Mama. Tebakumanyi. Brenda webale kujja kati Kyobuhwezi. Is which tribe? Abamunyankole. Kati daddy wo yali mu magye. Exactly. Naye nga gwe tofaanana Banyankole. Kweli. Ofaanana nze. Tujagendera awo. Bakugamba onfaanana. Nani eyagamba? Bakugamba. Naye kati ebyo ebisooto tebibonoona sikiini bye mwewaluliramu. Nze ate byali binkola bukozi sikiini. Ebisooto. Gwefuna obudde weesiigeeko kire. Akukalireko male omuggyeko onabe mu maaso. Eryo lyennyini. Yes, naye lino ttaka lya bulijjo. Naye kati singa siribeeramu training kyeyo gy'oba okoze anti kati kikulagako nti ne weba si training olina w'ojja nga tobyenyinyala kuba saawa eno sobola kugamba ogendawo mu ttaka n'ogendawo. Yes, kiina kye kikutegekera mu maaso.
nti naye bwemba nali nakiyitamu yes ogenda mu bugenzi kuba kiyambako sometimes it is concealment nga wamba mugenzi oba mu lutalo waliwo emutuuka nga ekisooto kyekitasa obulamu bwo ng'okiguddemu bwoti ne kikubika nga enemy otasobola kulaba yes nga manye ebyo bisooto mazzi kumbe muntu ali omwasirisi wajja n'akulinnyako wakula anti abakutegedde naye walaba nti bisooto yaba anoonya walungi wakola ki waayita kumbe oli awo osirise kati bwe kibeera kinnya kya toyi nga kirimu kasita kiba kyekigenda owonya obulamu bwo ogwamu kyenkugamba nti si mulimu naye ki kwewaayo kuba okuyimirira noyambala uniform neyo badge si byangu okusinziira abantu abalaba gwe ng'omwana omuwala tekikuyisa bwe nkitya abantu nga babalaba omuntu akulaba alaba oli w'amagye abasajja kyebakudduka ndaba gy'ogenda naye tugende mu maaso nkuvuga speed ate bajja buzi baagala mukazi ali energetic energetic already oyina figa naye kati engoye ozikola otya zitya ze bakutungira ez'amagye nedda ejja nga bakukoledde sayizi yo bw'oba otambula teyinza kuyulika material ngumu tesobola kubanga ndaba mwambala zifitting nina abamagye bendaba tesobola mukutte kufufi teyulika. What is the difference between magye and police? Magye and police nga owulira nti UPDF ne police buli omu alina omulimu gwe. Amagye ye UPDF yes then police nga wokiwulira ba police nabo bagenda mu training police not no sizezimu bayina naye sizezimu nezafe bayina bobi yono muchaka w'okumakya yowa police kalati kikuyambako okuma omubiri nga kuli active egyemisinde yes kyova olaba ab'obulijjo we bakiraba abantu abadduka bano okitegeera nga bayimba biki kyanjawulomuuko first time okwate mundu give me your experience adijja ekituufu honestly nga ntya Katonda ekituufu nali ntidde era omanyi bakutraininga n'ongeri gy'ogikwata biki not really bakuwa gy'oba ogenda okozesa. How many kilos is it? It is 7 kilograms. Kati ng'emala evaamu eri eddoboozi nze nyinza okugoya eri bwe ddoboozi kyekyo ogikwata bulungi. Nyumiza first experience nga bakuwadde emmundu natya naye of course baba bakugamba sooka okakkane sooka osse omulundi gumu owulire ng'oteredde. Breathe in and out. N'okakkana kuba bw'obeera ne waasiwaasi oba okitegeera kye ŋŋamba bw'oba olina babuyita batya enkikwe okutyaba kyekyo oyinza okukola ensobi oyinza okuba abakuli okumpi because muba muli gisoma ne bakuyigiriza engeri gy'okolamu tageti biki abakuli okumpi tebabeera eno babeera eri maaso kuno of course oyinza okukola mistake ate n'obakuba wagikoze dda kati bw'otya ng'otunuza eno kwenga bitiisa bitiisa kyova olaba si buli mumbu gyali kyova olaba buli omu waali omuwa ekitiibwa kuba si buli omu waali mbw'osobolawo kati nga nze kyova mbagambye abo abakuwalabula bakuveeko webayita batulewo basobola tebasobola beebu kati bakutwala empola yes naye nze nnaye tebantiisa naye lwakuba nze bafaanizibwa nga kibo babeera bambi bafaayo because of me naye ate n'ekirala if it is your job ng'ate ye survival yo abantu tobafaako exactly ate si buli kyokola mbubona kijja banyumira obeera bibyo kati wenkyaza mukwano gwange bwate bwabeera ku sho yeevaako nadda ku nze nzizaayo ku mmooli first time bakuwadde emmundu natiira ddala but after confidence nejja
mukoro bayita gunuma. First shoot. Tegwanuma naye nga ntidde. Not really, but on training. Muba there is several bye bapanga eri mu maaso. Per the meters you're going to shoot. Neba kulagira engeri gy'oba okwatamu biki you put your mind, concentrate kuba mundu. You concentrate, then you aim. Nga bwe bakugambye n'okola ekyetaagisa. Woba otidde era bakugjayo tosobola kikola. You first calm down. Kati in case nga otidde nga bwe wagenda nga toyagala. Bali basobola okuleetinga ggo. Nibagamba onatidde agenda. Not really. Bagezaako. Jjukira nawe kiyamba gwe. Waze. Nga olaba. Ogenda otuuka kweyo step y'emmundu nga wamaze eno training esooka. Yes, kuba ziri mu phase. Ziri mu phases. Amundu togisobola. Saawa ne bagikuwa tolaba n'okyogerako kitya. Kati we bagikuwa saawa eno. Waliwo by'osooka osoma theory biki. Kati awo ogikwatira, that is the time for practicals. Yes. Now you apply the theory. Yes. You even write. Obviously. Nogamba nti wemba nkutte emmundu okwata trigger weyimirire. Everything. And then after that you apply that. Time comes for practicals when your mind is down. Ng'okakanye tolina byolowooza omanyidde. Omanyi kati weewano for this period of time. Wano weetuli, I have to do this. Manye ekyandeese, but kati nze mbere gye nalimu. Nali nina concentrating ne mmanya. Nti nzize. Ey'okujja nga zaagala. Ne ngamba nzize. Let me concentrate. N'oyo mukwano gwange gw'ogambye mbu tufaanana. Nga yasinga okungumya. Mukwano gwo? Nnyo nno. Bangi abagamba mu muganda wange. Oyo mukwano gwo yetayagala kugenda mu magye. Mwali. Ate nkugambye toli ku training nga yangumya ate aba atya nga taliimu. Oh my God. Nga yangumya. Owokusatu apulaninga. Naye ono mukwano gwo naako akateeteeyi ke mulabye ayambadde ali mu magye. Nkutidde. Nkugambye weesige Katonda okole ekikyo. Weesige Katonda osirike. Nze Katonda bambiye. Naye kati nze okusinziira ku mutima ate kati gwe nnina ndowooza nsana kuba nnaasi. Eggwe. W'abaana. Abato oba kuzaalisa. Kubanga my heart is really baby. Omanyiira Adija gwe tonsinga kutya. Naye omanyiira. Naye lwakuba buli omu Katonda ayina engeri. Ebifaananyi by'omusaayi ne mubiraba. Ebyo wabiraba mu firimu sibimanyi. Wabiraba mu firimu. Kati olaba ekifaananyi ky'omusaayi. Budde ki? Kati omusaayi gwina njawulo ki ne guno gwoba weesazeeko wano n'olaba. Baba mwane mwesala. Not really. Si kyekyo. Ngambye nti nga ggwe teweesalangako. Baba wakambe ne beesala. I have seen one movie nga bamu wakambe ne yeesa. Movie walaba za wabweru. Ebyo sibimanyi. Naye mwana gukyeka training y'amajensi. Just kwewaayo nga wenkugambye. Kubeera singa gwali mulimu. Batono abandi baddeyo. The hardest. The hardest. Kakono gaba naye Hadija nzaawo nali siitawo. The hardest. Hadija abadde ki? Agala kunjoge. Awo. Agwa mu bisooto. Awo. Sawa ne wongamba saagala. Kati ebyo bisooto bisanga wa babitwala wa. It is like bagira ekipipa ne bayiwamu ebisooto. Exactly. Just pouring water, you know. Pouring water on you enkuba olanti ekkuba. Enkuba yokka ekimala. Webale kusalawo kati oyingidde amagye mama wagamba atya sanyu limukwata. Nga limukwatira ddala. N'agamba kati wali okaaba. Saawa eno ani alya ssente. Namugamba naye anziza naye nti omanyi eby'abaana oba tomanyi kijja. Nemweyanza munnange kuba nze nali nkimanyi. Bw'obaka ebinkya ne bakutika okugenda e Palestine okulwana Uganda. Nga lwaki nedda nga nkoze training. Already oba olinamu at least the knowledge about what you are going in for.
temukongola n'ofulako oweekweka mu kisiko n'olemereeyo banno ne bakuba ku bato nga bakututa okola omulimu lwaki oba togenda n'ogamba emundu etokose n'ogenda gwe lwaki ogwo oba togiyina kugikozesa nga kyekikutute oba weekweka ki kyokka look at how beautiful she is Kyamukama. abayingira mu magye mbu baba balemereddwa ensi si mbubi nze bwe nali ndowooza tolembye kuba abasinga that is the mentality wamma ku kyalo abavubuka nga bagamba ngenda kwetta oba ngenda yingira amagye nze naye kulanga bwentyo bwe ndowooza si mu bubi ate gwoze kati wamma nimbye wamma no kuba that is the mentality they Amazima have matuufu. yes. abantu weboogera naye nga si bwe kiba people decide yes. nagamba nze kati ngenda ekiba ekijja kijje wow. nagenda because you feel proud nga serving eggwanga lyo whereby you see nti n'omulala asobola okikola olinamuko ebizibu byosinkana mu mulimu gwo gwe ng'omuwala nawe nga bw'oli tosobola kuŋŋamba mbu mwogo bintu biri ogugulu perfect kamera ensumbu wejjako ekifo abalabi ba HK Media bakomplaininga mbu toli professional kyusa akazindaalo funa wireless kale bingi biba bingi era tosobola kuŋŋamba mbu n'omulala atasalinayo buzibu kati bwafunye otandika ddi okukwata akasente training yali ya myaka emeka training twakola ya mwaka mwaka mulamba buli kanaku no resting nga wenkugambye wabalayo phases so ne babatwala rest ku nyanja ebeerayo okwo era ne babatwala mu kidiba nkya ne babatwala ku lusozi like that yeah so that omanyira nti n'ebyo bifo bibeerayo ebyokozesa yes in case of anything omanye ewokutandikira n'ewoku wow that is amazing abalungi abali ku HK Media tuline Brenda no she's my friend as well mwana waabwe wali yasalawo n'agamba nti kamere mukole yingira omulimu gw'amagye abantu bangi muti amagye nze mbaleetera experiences z'abantu ne mulabirako muli eyo obwavu bubaluma yet you go suffer for just 1 year n'otandika okulya ssente si bwe kiri kati bwe bakuwa passport ogenda okola obwakadaama nga nyakuwa tokkiriza obwakadaama wabumanya nga tonabayingira not so kati kulwaki oba tewasalawo ogenda mu bwakadaama n'ojja n'ogayingira nza okugamba kangende kola obwakadaama obwakadaama I don't think that is serving your country kuba oba wasalawo ojja okola eki osavinge why do you again decide about kadaama kind of batugamba nti abanyankole babakaka amagye buli atuuka emyaka 12 babakaka babakaka okuyingira amagye yes bimanya adijja kibakuliramu buni bagamba oyina okulwanirira eggwanga ebyo tebiri adijja bibituufu yeggwa tuzibula amaaso nedda si bituufu ebyo eyakodera ekikyeyo agenda gikumalireyo kati traffic police ne police what is the difference sijja kulimba kuba tobimanyi kyokka ba traffic officer nabayita mu interview ne bagaana okujja ali njagala okumanya oyingira otya oba traffic officer genda bugenzi n'ogamba nti kati kuba ndabayo n'abakwata firimbi n'oyimirira mu luguudo n'otandika ofuuwa emmotoka ziyitewo simanyi tolina idea adijja kyemanyi naawe wooli wano ku mulimu ogwo I think you did a course not and you know how things move and you understand especially editing putting together videos splitting azini byonna byonna wamu kibeera kinga kimu si bya social media kati kitegeeza n'abo bwe bali nga wogambye firimbi biki ya directing emmotoka biki lazima naye course yes chovola naye lazima yakola course abayina kye yayitamu lazima you do a course you have that knowledge would you recommend your daughter or son okugenda mu magye
Nandinje kyekibuuzo. Kyekibuuzo kizibuumuuko naye. Osobola okurekomendinga mwana wo bamutabani omugamba nti nze bwe ndiva mu nsi gwe. Abaani olina okuyingira alage. Adija mu bulamu bw'ensi muno. Newe nandigambye Adija ndikusomesa. Naye njagala obeere dokita. But your performance and yourself ogamba nze njagala bwa lawyer. Oba okitegeera? Njagala bwa makanika. Lawyer oyogedde nnyo. So kyekyo. Omwana newe omugamba njagala kino. But when you are not good, nga tomanyi bulamu bwe gye bugenda, you cannot decide for that person. Yensobi gye tujje bakola abazadde. Forcing someone on something kyatasobola kola kikukola after nakomaawo nga talina decision kuba mama yagala kino kyensasobola you know. Gwe nga mama we yakugamba wabiko. Nga we yaŋŋamba oba nali kituusi manyi. Wamala n'onyiigamu. Not really. Naye engeri ebintu gye byantambuliramu. Sina kumusonyiwa kuba kati maama w'omunyiigira oba wenyiigira. So wani na mimi. Abantu banyiigira bazadde baabwe ne banyiigira. Abo baba balina ekibaliko ku mutwe Adija. The moment you understand omuzadde kiki tosobola munyiigira. Kuba kati kubanga abazadde basobya nabo bantu. Tusobya abazadde. Basobya naye I think wabawo nekyabayisaawo and you realize it later. Naye mama nga weepimpinga nnyo olinganga atakola mu magye. Kuraki. Famire abamagye tumanyi balala baba tutiisa dda. Oshegeera. Tubadde simanyi nti wali ow'amagye ayinza okwambalako bw'ati n'abeera ku smart nga toyafira n'akwata ne ku iPhone ye n'abeera ne ku TikTok. Ate olowooza mbadde nkimanyi. Wabadde okimanyi wamma? Naye Adija. Amazima. Nze mbadde sikimanyi. Nga lwaki nedda? Ffe tetulina bulamu kiki? Mulina nti kati yeggwe atubuulira. Omuntu gwe basasula essente lwaki oba teweteekamuuko? Wewa level boyfriend Adija nalabye ng'ogendeeyo ate by'oyagala. Boyfriend ekituufu bo gye bali. Bangi. Basumbuyi si bangi naye basumbuyi. Kati bwe bakulaba ng'okola ogwo omulimu tebatya nti lumu omukazi ayinza okumpisaamu. Not really Adija. Zakalu yagiyita atya? Judo. Adija olaba ekintu ekyo ebintu bya relationship. Omusajja asigala musajja n'omukazi asigala mukazi. Kati despite omulimu gw'okola. Yes. Womanya nti omulimu guba mulimu toguleeta waka. Toguleeta waka. Toguleeta waka. Toleeta bwa serebu waka. Toguleeta waka. Toguleeta waka. Oyinza emmere okugamba omusajja gyako kimemereza ensajja kigozi sikwata bazaadi. Ebyo bireka Adija n'okola ky'olina okola oddayo ku mulimu n'obeerayo. Omusajja asigala musajja ne waabaaki. Abasajja tebakutya. Nkugambye nga gye bali basumbuye ate bantiirawa. Bakuwase. Oba batya. Oba bw'otasalawo. Nzoba nange sisalawo. Nayo ku mwana amateeka bakkiriza ozaala abaana. Nga lwaki nedda. Baba wali bakuwawoosa. Kati singa obeera wa lugendo oddayo. Already nga temwoli. Just leave. Never leave because that is how God decided nti ozaale bw'otyo. Yes, people have issues. Ayinza oba yabadde n'ebizibu bye n'agamba ye bamusaala. Waliyo aba afima nabo basooka kubakebera eyo b'oli mulwadde. Sinabalabako incident eyo naye obeerayo n'obawulira nga banyumya naye sinabakirabako kuba njagala nnyo nenjogera honestly kyendabye. Kati enkambi kyeki? Anti nze nkubuuza byembulira byesitegeera. Enkambi bye biki? Enkambi bw'enkambi y'amagye eyo waliyo enkambi waliyo tenti mugwa mulimu enna. Sijja kulimba. Eyo mugwa mulimu ku battlefield. Gye batwala tenti abasirikale nga beebaka mulimu nda bonna. Sijja kulimba. Balabika baba bakampinze.
Balabika baba part of your work. Yes, balabika baba bakampinze somewhere we baba bagenda okukolera emirimu. Sagala kukulwawo nga sinaba kubuuza. Uniport kyeki? Uniport. Nga kipya. Buno obuyumba obubeera obw'ebibaati bwendaba around police station. Nze nga sinabulabako. Obulinga obusiisira bw'akabaati bwe buti. Bano tebabusulamu? Mwe musulawo? Efe. Bano basula mu tenti. Ate tenti yajeeganye mbuye Kati mwe musulawa? Bw'oba oli ku duty? Bw'oba oli ku duty. Baba wa renting fee? Eba tenti. Wagambye titi. Tenti teriiyo. Kati bwe muba mwagala okubaako ne bye mukola mu tenti eyo. Oba they separate abakazi n'abasajja. Ekitonde kikazi they respect it so much. Tebabagatta kuba mmwe abamu baamu mulimu abafumbo. Obviously. Kati bwe muba mugenda malayo omwaka Brenda. Ng'omala omwaka ogumulamba mu tenti. Kye nakugambye. Of course for everything they facilitate. Naye buli mbeera gy'oba oyitamu omanya mbu osaavinga. Osaavinga ggwanga? Bwe bwagazi bw'eggwanga. Buli mbeera gy'oba olimu. Kuba wajja teri yakuyita, weereeta. Omwaka mulamba nga musuleyo mu tenti. Oguma n'okola. Kati muba mukolayo ki eyo? Muba mukuuma ggwanga. Mugendeyo ne mugwa mu nsiko ne mubeera. Muba mukolayo. Mbune mugwayo. Baba bakola ki wamma? Buulire. Baba trainings we muli. Mulinze lutalo lutuuke. Nga olaba camping somewhere. You are preparing for something. Eva muli mu preparing. Yes, oyinabeera alert. Omuntu omuleka nabeera dormant nnyo. Ava ku mulamwa oba okitegeera. So Eva gwe mulimu gwe mukola mwetegekedde eggwanga mukuumye eggwanga That's good. Munnange it takes a big heart okugenda mu kintu ng'ekyo kankubuulire. Kwewaayo. Okimanyi nti it takes a very big heart. Kwewaayo. Naye kasita olayika bulungi onyirira. Kitiibwa kya Mukama. Njagala nkulabe nga bakuwasizza. Nga bampasizza. Katukisabire. Ne baana abasajja b'ennaku zino. Katukisabire. Kati nno tuyinza obba tuli wano ku HK Media muva Bulaya n'ankubira essimu n'aŋŋamba. Adijja oyo omwana omuwala akola mu magye gwe njagala nange nkola mu magye ga US. Muva Bulaaya? Ndeka. Ndi eno nkola magye ga US njagala oyo. Muzungu ani? Munnayuganda, Bannayuganda bakola magye ga US bangi. Badde simanyi naye. Naawe tujja kuba tuli wano ogende mu US mu magye. Eggwanga liriba lintumye kirabika. Eggwanga liriba likutumye. Kirabika. Oyongedde onyweza ensonga y'Abanyankole. Babakuze babagamba eggwanga lyammwe mulikuume. Ate kati weliba lyeriryo. Ogendagenda okuume wanga ate tebaakuyita weetwala. Ng'omanyi ogenda saavinga. So how is your mom? She's okay. Olinayo baganda bo? Yes. Nabo baagala kuyingira. Famire yonna mugenda kwera. Mama kasalali k'amagye nga kagenda bbawo. Kobitebye. Anyway, ndi just excited okulaba omuwala omuto ng'ali mu magye honestly. Ate ng'anyirira okyusizza endowooza yange nnyo. Kweli. Nze nkugambye nakula mpulira abavubuka okukyala abo bazanyanga zzaala. Nga bagamba nti ensi ennemeredde kaŋŋende mu magye. Oyo aba alina ebintu ku mutwe. Wallaahi. Era nze nakula nga ndowooza bwinti nga ngamba nti abayingiddeyo ndowooza ensi eba emukubi. Okyusizza nnyo endowooza yange because of how you look, your lifestyle, nkugoloberera ku Snapchat, nkulaba everywhere. Nange nkulabayo. Nze nno at least nze ndi wa HK Media. Naye gwe. Naye omanyi nga waliwo batasobola beera waawo. Waneno wentudde. Of course bangi nga batya kamera kyova tubakubira. Saba kukyazaako n'awulira olubuto nga lumuluma. Anti ebibuuzo olina bingi. Buno naawe bubuuzo.
enkubuuzizza obuyumba obw'ebbaati bwe bayita bu uniport obubeera ku police stations n'ogamba tobumanyi kirabika buba bulinga wonaalaba ennyumba just oba enkuba nga wenaatonya just nga it is a shelter for that protection of the enkuba biki musaana yuno kirabika that is the use. Kati babalayiza ne babagamba bw'oliva mu magye tugenda kusalamu ebyenda. Ebyo tebiriyo. Oyagala you retire anytime. We are asking questions, girls out there. Maybe they want to join us. They don't know how. Yes, naye tebiriyo ebya DJ. When you want to resign, it is a contract? It is a job? Nti bwe bakukowa bamanyi okugoba? Not really. How is it? Ojja omanyi ogenda kukola ki kusavinga. Now when time comes naye kweri ekintu kyoba oyagadde okikowa otya kweri kyensooka ne neebuuza of course emyaka weegiri whereby sijijjukira bulungi emyaka weegiri yes kyoba olaba wabayo we bagamba retirement gyeri nobalaba ku TV nga babakola ki they make for them their ceremonies for retirement. Kati abasirikale bano bambuzaabuza waliwo abambala blue ebibomboola waliwo abambala green ebibomboola ebibomboola byebiki like ebintu ntuwe ebiti belpan right green oba blue then ne wabaawo abambala plain abambala blue be baliwa bolimu bulungi. Kulaga ekifaananyi ndaga buluuki bw'obeera mu nsi kiti obimanyi bino nga nange kati nkusinga obimanyi yasiteekako baabani bali okwo baba PPU baba baaki naye maama ako konna akabina mukyalo katwala mu magye oyo mukono gwako konna akabina kalina n'enfiga oba gyali bagiyita batya eri under police ye poliisi eno endala neri endala kati then mwaba green yemu aba magi ngenyini PDF naye maama oyo mwana singa mbadde nsobola naali mukutte bwe babeera nga abamagye abawala bwe batyo bwe bafaanana abasajja bamagye mubalisa bwe buli omu alina enkula ye wallahi sikulimba naawe era same no difference kati level of fitness mu magye erina kubeera etya azinaawo ate gye waliwo abantu nga balina omubiri gwabwe kubanza ne bwe nali maliriza omubiri gwali gukomyewo already level ye ya fitness tekendera noba nga tokyesobola anti kati oba relaxinze nnyo kyova olaba giri emisinde we gibeerawo egyo gye waŋŋambye gy'owulira egyo kati kikuleetera nti if you have it in mind nti you have to be fit nobeerawo ng'oddukangamu weka to keep up the fitness ndowooza mubuuzeza ebibuuzo ebimala omwana kanememu exhausting nga yaŋŋambye nja mukozesa ensobera yabadde aganye n'okujja ne mga jangu ku HK Media ku baana bange ku experience wali abaana abakola obwakadama ng'agamba singa amansi okukolera around Kampala naye emirimu tegirabika ate nga si okugenda mu magye oshegeera naye omanyi okugendayo nti oba osazeewo emirimu tegirabika naye omanyi we bawulira advert omulala agamba yosobola gendayo batyayo anti batutiisa kati okola nkubuuzizza batiisa biki mbwate simanyanga weesala ne bakuwa ebintu mbu ne bikusimula obwongo mbu babawo obuwunga mbu ne musiimuka obwongo mbu ne mwerabira n'ebimwakola nga muli bato abo gye bayita babikunyumiza ababikugambye adijja kati oba olaba tutyayo munnange tewali kitiisayo oba olaba ffe gye tuli ate kati abalala kyosooka ogamba adijja waba asobola nzaani ng'okikkiriza nti nawe osobola you can do it osobolera ddala kati guno omulimu gw'amagye ogumaze emyaka kati emyaka giweze 7
Baby ekintu okikubye. Katonda. Tonnafunayo ku minisita. Adijja. Ezizo ziwooma kankubulire nze n'omusajja nti omusaba ssente ze. Nkuveeko. Ezizo ziwooma nkuveeko. Mwana ogenda afa abasajja otamusaba ssente takuwa. Ezo zivaako condition. Ennaku zino baba ki? Ezo ziriko conditions sizisobola kankubulire era Katonda mwebaza nnyo. Nti nina ezange zenkwata nga tekuli condition ya muntu. Abasajja balabe ennuka gwe. Kale abalungi abatulaba olunaku lwaleero no ye Brenda, mwana mu bwa buwala alabika bulungi nnyo ddala ate nga ali mu magye aga UPDF. Abantu bangi mutya okuyingira naye alabika bulungi talinaako yadde awamu talina yadde n'enkovu musinga n'enkovu nze akola kwekikini. Nkuveeko. Kale kwegamba bulijjo amagye bagatutiisa naye ndowooza osobola okugayingira bw'oba osazeewo. Mwebale nnyo okutulaba, mwebale kusubscribinga. Baby sibula abantu tugende. Thank you so much. Abalabi ba HK Media, Hadija Kigozi. Mwebale nnyo okubeera lovely. Bali lovely nange. Banaye abantu butasiima naye. Mpeereza eggwanga. Simanyi nakumanya. Njagala owulira. Mpeereza eggwanga wendirivaamu balikaaba. Simanyi nakumanya. Bajja kwejjusa bagambe Hadija twamukubiranga essimu nga yatuusedde ebbombo. Kati nkubira ono omusajja ajja njeko interview agaanye. Basiimeko kubanga tewali kyangu. Kituufu. Tewali kyangu. Olaba n'abeetunda nabo balaba si byangu naye tebalina kyakola. Mwebale kutulaba, mwebale kwagala Hadija abamwagala. Thank you. Abatamwagala it is none of her business. Exactly. Kubanga alya mu nsawo ye. Mwebale ddyo mwebale ddala. God bless you so much. Thank you. Abalungi abatulaba olunaku olwaleero yenze Hadija Kigozi mbeerawo okuweereza abaana abawala munkubire kasimu wendi. I'm one of the friendly people mu Uganda osobola okunyumizaako ku kizibu kyo nga sikoze lugambo. Okujjako oba oyagadde tukireete wano naye nga wendi okwogerako nammwe atalina gwoyogerako naye jangu nze nja kwogera naawe mukwano mu bulungi. Temwetuga, temuwulira bubi about life. Life bwetyo mulimu ups and downs. Emirimu bwegityo ono w'amagye oli kadaama nze ndi buloga ono kameramaani so obulamu bulina okusigala nga butambula. Mwebale nnyo okutulaba, mwebale kutwagala. Yenze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.